ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalotente basically kanchitekewo entyo. Ente kubera specific abalotente byonna ebyetooyeza ku nte kakati omala ente ogatteko n'emisota kakati ente eno ebiseera ebisinga okuva mu ndagaano enkadde ente zasaddaakibwanga olw'okuwangayo eri Katonda kati omwana w'omuntu bwe yava ku mulamwa naddira ebisolo bino n'abanga asobola bikozesayo ekyakola ki kyagala ne sitaani n'abyambala kubanga omwana w'omuntu yamukkiriza jjukira omwana w'omuntu yalina okufuga ebitonde byonna kuba Mukama yamugamba nti agenda kufuga ebitonde byonna amuyambeko kati bwe baava mu kisa ebitonde bino tandika ate kubanga babikkirizamu byo bibakole ki bibafuge kati ente bw'oddayo mu buwangwa n'ennono mu bachwezi bano bachwezi abo bakozesanga nnyeze ente era mwe bawangiranga ebiteega byabwe kubanga abachwezi bo batambuliranga nnyo mu biteega bintuntu bwe bityo ente endiga mbuzi bonga mwe batasinga okukola ki okutambulira kati bayiga engeri bawanga amayembe wano mu Buganda bawanga amaki amayembe yamengaddi baddira engabi ne bagijjako ejjembe ne bawanga ne baddira embogo ne bagijjako ejjembe ate ejjembe ly'embogo baliwangamu amayembe ag'enjawulo abamu bawangiramu n'ebikifaalu kati bo olw'okuba nti balowooza nti bino ebikola ssente si bikifaalu biri bye bayita bikifaalu mbwa yateekamu ebirala yaleeta amajini okuva e Mombasa kati ne babulikaanga ente zino
zijja naye nga ziri ku command. Era ente esobola okugoba n'ekugoba n'odduka mu kirooto n'odduka n'otuuka w'otuuka n'oyimirira ogenda okulanga nayo yiiyo n'odduka n'ekubuuza naye waayo n'adduka paka ddi. Ente ng'eyogera. Era nga osobola okwogerezeganya nayo bulungi. Naye ekizibu ekisinga okuba mu ekyo nti sitaani aba akwetoolodde okuva mu famire. Ebiseera ebisinga aba ayitidde mu ki? Mu famire. Kubanga jjukira famire zino zaakola endagaano. Kuba buli kika kye tulimu wano mu Buganda kiyina endagaano era kiyina olusozi lwakyo kwe kisinzira okusamirira emmandwa zaakyo, empewo zaakyo. Buli muntu ali mu kika alina olusozi mu Buganda wasinziira. Kati olusozi lw'ab'Embogo luli mu ggulu. Bayitayo emugulu. Era batambula bajja mu ggulu. Wano ku nsi waliwo lwe bayita eggulu. Bayitayo eggulu. Mu ggulu. Bayitayo mu ggulu. Kitundu kiri saidi z'emukono awo. Nga bayitayo mu ggulu. Nga bwe nasomesaako luli nti waava Nambi n'ekintu mu ggulu. Waavayo Nambi n'ekintu. So Nambi n'ekintu baava mu ggulu. Naye ekifo kiri wano ku nsi. Kiri wano ku nsi. Si ggulu. Kitegeeza abatusomesa baali batuufu. Entegeera yaffe ye yali entono. Tebaatulimba. Nambi n'ekintu baava mu ggulu. Ery'oku nsi. Si eri eri waggulu. Era Walumbe Nambi bwe yaddayo okunona obulo, Walumbe n'amwesibako mwannyina bagende bonna mu ggulu. Bwe yaddayo mu ggulu. Bwe yaddayo mu ggulu. Walumbe n'amwesibako ne badda. Naye ekifo ekyo kye bayita ggulu tekiri eri waggulu. Kiri wano ku nsi. Era ekifo ekyo kiri mu mukono bakiyita ggulu. Bayita ewaggulu. Oyo bamuyita ggulu. Era ye ggulu mukyala we gwe bayita Nattimba. Era waliwo amayinja abiri amanene, erimu lya ggulu, erimu lya Nattimba. Nattimba ye kazaddewo nakazaala w'ensi eno. Bo nga bo bwe bakirowooza. Kuba Nattimba ye yazaala. Bwe mwali mu kirowooza. Twali tukirowooza. Kuba ye Nattimba bagamba yazaala ensi. Tebuli kiri ku nsi wano kizaale. Okitegedde? Kati obulimba bujja butambule. Kati ente zino zijja zitambulira mu bintu bino. Kuba Nattimba atambulira mu kiti eky'omusota omunene oguyitibwa ttimba. Kati ggulu luli lwe lubiri lwe. So buli musota gwa ttimba mwali. Anti kati jukira ttimba yefuga emisota gyonna. Nga bw'owulira nti ensolo waliwo ensolo king of the king, tiger, empologoma. Ye kulira ensolo zonna. Ye empologoma. Nali manyirayo. Anti era yeeyo. Luzungu ye empologoma. Mu Luganda ye empologoma. King of the jungle. Kitegedde. Kati bino ebisolo okujja mu bulamu bw'abantu babiwa access. Batandika okukozesa okuwangana bateeka batabula emisayo gy'ebisolo ebirala. Nga bakwata ejjembe ly'embogo ne bakwata omusayi gw'ente ne bakola ki? Ne bakwata omusayi gw'embuzi ne bayiwamu. Ne bayiwamu ogw'enkoko ne batema emiti ne bakola ki? Kati ne bajja bakitabula ne bakyonoona. Kati ne kijja nga kiyingira mu baana b'abantu. Kati ne kikuliyetingibwa ng'omwoyo. Ne kino kye bawanga tekina kye kisobola kukola. Buli omwoyo guyina gye guva mu magombe ne gujja ne gutuula mu kino. Kitegedde. Kino tekina kye kiyinza kukola. Naye olwa bino bye bawonga ne bajjida ne bateeka. Kubanga era bw'obiyiwamu nga toyogereddeko tekikola. Tewali science. Oyina okuyita n'okoola. Amaanyi agajja okutuula ki? Kitegeeza omuntu ono yennyini yakiwa akiseesi. Ng'oli wanaakuwa akati. Kano akati kateekebwa mu nsonda. Akati si kye kizibu.
ekizibu bye boogereddeko ne bye bakoleddeko nkufuna njagadde okuyisaayo nkikugire okitegeere kati Nambi yajja n'enkoko bagamba nti yajja naki n'enkoko nejjukira mu lubereberye Katonda yatonda ebintu byonna n'abiteeka ku ki ku nsi ne bagamba nti Nambi yeerabirayo obulo bwe agenda okuddayo kunona obulo Walumbe n'amwesibako okitegedde kati owulira addayo kunona obuki obulo bwali ku nsi kati kyemalira okubuuza oba bagamba nti ani ono eyazaala buli kimu Nattimba ate bino olwedde ono byali mu kunonaanona bino anti Nattimba bagamba yazaala engo Nattimba era yagira ne Nambi Nattimba era yagira Nambi n'ekintu bwe bagamba tugende mu maaso kati abasinga bali bakitaputa nga bagamba nti Ddungu nti ye yali wa gundi wa Nambi kubanga Nambi bwajja mu nsi yali Ddungu owulira balina engeri bitaputamu n'ebyo nabifu badde okyali wali ku bulo kati obulo buno bwe bamugamba nti ajje n'enkoko eno n'obulo kati abacweza ate abasinga batambulira nnyo mu ebyo bulo bulo kati agamba nti ensigo eno gye yajja nayo n'agenda kati ne batuma kayiikuuzi okuva mu ggulu ajja akwata ani Walumbe amuzzeeyo mu ggulu kati ekyo kiri open n'omwana omuto akitegeera nti mu ggulu sitaani baamugobaayo tiyalina chance ekola ki eddayo kakitegeezo naye amugoba muzzaayo gye yali akoze ki gye yali amugje naye ng'oyo nalina just science just oli atwalisi n'aluka kiboozi kakati zino ente gino emisota baba babikozesa endagaano era omuntu okutuuka family ezimu okubanga bazaala emisota abamu bazaala emisota abamu bazaala ebikuulekule naye ekyo kiva ku ndagaano eziba zitambulira mu family sitaani ng'ayagala kweraga obuyinza bwe mu kika ekyo oba mu family kubanga kika kyonna kiba kiri anda ye ekika kyonna ekyakuliyetingibwa tekyakuliyetingibwa kusinza Katonda wabula ekika kyonna kikuliyetingira ku bujjajja simanyi oba ontegeera nti abantu bonna abazimba ekika bateekawo emizimu egy'abalongo ne bateekawo amayembe ne bateekawo emisambwa ne bateekawo ekika kya bujjajja be balamula obulamuzi nga si bwa Katonda wabula nga bajjajja era bujja bajjajja nga bagamba tuzze oyagala tukole kimuzzukulu era ne baanirizibwa kati kitegeeza nti abantu ababeera kanoonya Katonda awo abataliiwo kubanga ekitiibwa ekibeerawo kiba kya jjajja kati ate ne wabeerawo ne gwe bayita Tonda ow'ebutonda wabaawo ne gwe bayita Walusi nsi kati ate Tonda yakola ki ate naye bagamba nti Tonda ng'alina eggulu yawanika script yamutabukako wamu ezo ensozi zonna zenjogerako weeziri waliwo Walusi weeruli Walusi nsi ejja luliro lyensi kati annange naye lumu tujja kukolayo ka program tuddemu tugire ebintu ebimu tubisomese bulungi naddala obuboozi obwo okusingira ddala obwo batusomesa obwo tubutemeeteme bulungi nga bwo program yaabo obwo kwaffe baatugamba Kintu was the first ki Muganda balimba kati Kintu is the first Muganda kituufu Kintu nange bwentu bwe nali kikola ki okimanyi era nga tosobola kunkyusa kunzijawo Katonda yatonda omusajja kati bo balina bamuyita Kintu kyova olaba olunaku lw'olwaliro buli afuna ekizibu oba kimutambula agamba mpulira ekintu kati era ne Nambi yazaala abaana naye abaana omwana eyasooka okuzaala wa Nambi baamutuuma Kitalo
Lwaki? Lwaki? Lyerinnya lye baamuwa. Kitalo. Kitalo. Kati bwe bazaala omwana nga bamuyita Kitalo, Nambi n'ekintu. Omwana bagenda okera ku makya, omwana yafudde. Nga Walumbe yamulidde. Kakati Walumbe bwe yalya omwana wa Nambi. Samutoseka. Kakati nga beebuuza ani yalidde omwana. Kati nga bagamba kiraka Kintu. Kati ate Kintu era ye Walumbe. Annange. Kati ono kati kiba tabayita kayiikuuzi. Ajja kwata ono Walumbe amukole ki? Amuzzeeyo. Akatabo kategeero olina kagenda wala kubanga olaba ekintu n'essawa zakati kyatawaanya abantu. Mpulira ekintu wano mu mugongo. Ekintu ky'ekintu ky'oba totegeera. Weebale nnyo. Tonnakitegeera naye owulira kikunyoola. Era olugenda for example mu ddwaliro. Ne bakugamba ekikutawanya kiki toddamu kiyita kintu. Kubanga script eyo bw'ogitunuulira bulungi abantu abasinga batawaanya. Naye Mukama yatonda Adamu n'amala yatonda Eva nga mujja mwani mu Adamu. Kakati bw'otunuulira script ate n'ey'obuwangwa n'ennono mulimu Kintu ne mubaamu Nambi ne mubaamu ne Walumbe ne mubaamu ne Kayi. Bano bali bana. Wali Katonda alaga babiri. Bano bali bana. Yatonda Adamu. Kati bo bagamba baavaawa mu ggulu. Eggulu liri awo mukono. Kale asitudde de wali ku nte. Kakati ente abasinga naddala abalaba ente waba waliwo emyoyo egy'amagombe egigolokose eri obulamu bwabwe. Giba myoyo gy'amagombe naye nga gitambudde mu bifaananyi eby'ente. Ate mu buwangwa neno bayitambulira mu nte myufu, enzirugavu, enjeru, ey'amabala. Kati mu buwangwa neno bitegeeza birala. Naye kati ngenda banyonyolamu eno mu Bukristaayo gye tuli omwoyo gusigala gwe gumu. Naye eri kyanjawulo bakitemaatema. Eno kala etegeeza kino, eno etegeeza kino, eno etegeeza kino. Kubeera bw'ogiraba ng'omanya nti kino kiri kino, kino kiri kiti. Naye sijja batwalayo eyo. Kuba nyinza n'okuyigirizaamu abasamize ne bayiga ne babba abantu. Ne babba point eri nti oba kikaaki kasabwa butwa butta. Teri kaloolo kato bonna babukulu era bekakuluma olumizibwa. Kabanga nvunza. Kakati buli olaba ente ng'ekulumbye oba olina kuyimirira ku mavivi okuddamu kusaba Mukama akugirewo omwoyo ogwo. Waba waliwo omwoyo golokosa okuva mu magombe. Kubanga bwe nasoose okuzza bakaba nti emyoyo gino baagigattagatta. Baagattagatta emisaayi gya buli kika okukolamu ekintu kimu. Kati ne kyekuliyetingamu ekirala. Kyova olaba nti emize egy'okwebaka ku bisolo awo we giva. Kubanga baddira emisaayi gy'enjawulo ne bagigatta ne batabulamu ebikolo by'emiti. Nosanga nga omuntu ali ku nte naye nga bwagitunula alaba nga bafaanagana. Alaba nga bali alaba mukyala. Nga bali kyekimu. Oba yaba alaba naye ente. Aba alaba nga bafaanagana. Aba alaba nga bali kyekimu. Ddala abaana tebaba bokka. Tebaba bokka. Anti jjukira bino ebibalondoola biba byatandikira mabega. Nga bwe nze nkulaga nti emabega kiba kijja bakiruka bulusi. Kati zino ente zijja tulaba zinkuliyetinge. Just ate buli obeera ng'okikkiririzaamu lwe kikola. Buli obeera nga tokikkiririza kati saamu n'olaba ente gwe togikkiririzaamu. Naye ate mulimu ebintu Mukama ate naye byayitamu okuwa information mu bintu ebyo. Kati ng'ejjuba ebyo Mukama alikozesa okugaba information. Kati ate era n'abalogo. Kati ejjuba eri walikeera wuwo. Limalawo akabanga ate okuba kweraguza. Oyagala kweraguza. Mpulidde yani bawulira nti ejjuba likeera wano buli ku makya. Limala ne ligenda. Ani kati ebiseera ebisinga Saamu
buli muntu alina enkolagana nani ne Katonda ne jukira waliwo bakatonda bangi kituufu kituufu kati bweba ngejjuba likera wakawuwe limala liyitamu ne ligenda nga bulwalira bakamanya nja kuba bulungi buli muntu alina akabonero ke kwatambulira okusobola okutegeera kati bwe njogera ku kyemisota kino ekyemisota kino kyera kyendagaano yetya yemu ebika bino byakola endagaano ez'abalongo abalongo abasinga otambulira mu misota waliyo abalongo abatonde abazaale ababumbe abasiige abalongo ab'oku nsozi ab'omu nnyanja ab'omu masaŋŋanzira ab'omu masekkati ab'omu mambuka n'ab'omu makiikaddyo abo bonna balongo kati waliwo bano be tulaba abo kati ate abalongo abakyasinza okubeera ababi be balongo b'omu mpewo naye ekyo kijja mu kikuliriza jasi baakiteekako kuva ludawa mabega kubanga obutonzi bwa Katonda era bw'otunda mu lyato lya Nuuwa mwalimu abalongo abalongo si kizibu akwebale kajjawo si kizibu waliwo yali aga kati okuzaala abalongo kibi abula kasita okkiriza okukola obulombolombo buno ziri endagaano z'ekika zijja ne zituula emyogi ne gitula mu baana bano ne bafuuka ekizibu kubanga oba omaze obbawongayo mu ndagaano zino ez'ekizikiza ate ng'ewa Yesu ffe twennyika mu ndagaano kati bano abaana kasita bateekako obulombolombo kati ate senga we oyo mwana mutuume waswa ono mutuume kato kati agamannya gemutuuma abaana temumanyi kiki mba mubateekamu muwe erinnya ly'oyagala lyonna toteekawo kalikya gijjeewo wadde balongo kituufu gijjeewo mutuume erinnya ly'oyagala nono muwe erinnya ly'oyagala erya kato ne waswa toliteekako olabo bate babeerewo babeerawo naye embazi ate nalyo ndyagadde it's okay as long as tokikuliriza muli mulaga nze omanyi nze tonzanyirako nze ndi Saalo abo otuuka katundu nga ye Saalo bamumanyi kuva eno wokayingirira ogawa Saalongo era bw'ogenda mu nsozi buli musajja alina ayitibwa Saalongo Saalongo tusanyusa okulaba ssebo bakwaniza bwaniriza wali kale kati kitegeeza abalongo I mean emisota abasinga oloota emisota kati katugeze alote alina emisota kati abaloota nga balina emisota baba bakola endagaano exactly ne sitaani either nga bamanyi oba nga tebamanyi obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 6 bisatu 6 oba noti 7 lwenda 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Kuba sitaani akafaananyi kifaananyi ky'ekituufu kya musota kati gogirimu naye mulyoke ebiseera ebisinga olaba onyumya najjo ogisaavinga ogiwemera waliwo eyampa ekirooto nangamba nti ye yalaba ng'omusota guli mu nnyumba naye nga tebaguwa byawe ne gumugamba tebakyampa byakulya nagenda naleeta ebyokulya n'aguwa nangamba kyuka nvudde mu kirooto mpulira obusungu Jeremaya ate mbu yagusala kulako wabweru gwotekasana n'amaana n'aguza n'aguwa ne ku byokulya nagamba naye mpulira obusungu kuba saagalya ddala misota naye mu kirooto bakwatagana mu kirooto ba Luganda kati ekintu ekyo kijja oba oyina endagaano gy'olimu okubanga gino emisota tegikuvaako bwolaga misota giba gikulimu nga ng'omanyi wagikola ng'omanyi endagaano obanga tomanyi kati ekyo kibeerawo kati ebiseera ebisinga batabula ebyogo eby'abaana jjukira bano abaana baba bato abasinga batabula ebyogo bateekamu olweza n'ebbombo n'ebigenderako ne bateekamu ekyeyubulo ky'omusota awo mba mugenzi ate mukuloga kuba kukyoko kuba kutta kwennyini okuloga kuba kususse ku kuloga kubanga naffe ebyeyubulo by'emisota twabinaabanga kati ekyebuto ky'emisota kyo kitegeeza ki abantu abanaaba ebyeyubulo by'emisota bafuna ssente nange kubanga endagano bagikoze ne mwenye direct kati nze nga ndaba omwana wange nga bamunaaza ekyerubulo ky'omusota bafuna abasinga banaaba kirumira mpiri bbiri omumanyi ebyo sibimanyi omutwe omusota gulina emitwe egi gulumira sayidi ne sayidi eri annange waliwo ne namagoye kati ebyo Jeremaya tetugendayo genda buuza ebibuuzo bingi kati obudde butugwako kati buli lwe tubeera nga tuli mu position ene y'emisota nga gy'oloota ogiraba nnyo manya waliwo endagaano gy'okyalimu gy'olina okutula manya nti sitaani akulimu kubanga kyekifaananyi ky'ekituufu mwe yeeragira sitaani kyekifaananyi ky'ekituufu kubanga bayibuli Mukama agamba bakwata ogusota ogunene omulyolyomi ow'edda nga ye sitaani ne bamusuula ku nsi na Mukama yogera mu kubikulirwa ndowooza essula ya 20 okuva ku lunya olusooka awo ne weeyongerayo so wali ku gundi ku nera oli kizibu lwaki mbuliza ekyo kalika ku misota oli kizibu okuloota omusota nga emisota nga gimuluma gyegire egiruma ndaba abasinga baloote bagamba ekyo nti nga bali awo balyoke najjo naye mulimu egiruma nga baganye okukkaanya mulimu egiruma nyendoza egitandika okukuluma then kitegeeza kabonero kalungi ate kabonero kalungi mulwana alina okuba nga gwe okuba togukkiriza kusembyako gikusinzizza amaanyi awo baba bakuwangudde bagamba takuba naye at least oba osinga kuona asiiba najjo ng'alyoke najjo kitegeeza mmwe temukkaanya mba temukkaanya naye tokkiriza kukuleka mu peesa kukuwangudde
be bantu bawulira mu nina kansa ate bamukebedde tebamulaba simanya nina ekirwadde wano simanya nina ebintu ebitambula mu magulu simanya kubaggo wegulu magutta ate nekirala kino kyenjogerako abasinga bakimanyi abantu abalotenye emisota kati bwe balaba pulogulaamu eno gitandika okutambula mu bbo gibamu egiri so omusota gukubeeramu spiritual kino kyenjogerako bakimanyi abasinga babasabira mu mwoyo nalaba nga omusota gumufulumamu gugenda ng'abadde nago abantu balina emisota munda mu bbo abantu balina ebyokoola bingi munda mu bbo lwakuba obuzibu bwa buteezuula kumanya kikyalina kukola abantu bagenda kukuba abantu bali malwaliro banoonya ebibaluma byababula naye nga bafa kati kankuwa ekyokulabirako n'omuvubuka gwe nabadde nsabira juzi bamumpadde mukola ng'omutwe gumuluma bamutute mu ddwaliro bamugamba alusaze ezimuluma bakebedde bali tebabukola ki tebabulaba ne mukubira sembuuza ki ekikuluma n'aŋŋamba mutwe gundi bubi gunnuma ne tusaba zaali dakika nga 5 ne mbuuza omutwe gukuluma n'aŋŋamba nedda tegunnuma naye kati mpulira empewo nyingi mpulira empewo ng'olowooza kiri kimaze okukola ki okuliyitamu kigenzi edda mutusaba namugamba empewo kyanga ampewo sijanga kati mpulira sina bubeezi n'amaanyi njagala kati kuwummulamu bamba ddala ndi bubi kati ne mbuuza naye okuza ki ekibadde kikoluma n'aŋŋamba ne mugamba egyo myoyo obwo si bulwadde bwa mutwe naddala abantu asinga obulumu emitwe obwo tebuba bulwadde bwa mutwe giba myoyo katonda yatonda omuntu nga n'amuwa self defense nga asobola okulwanako mu mbeera zonna kuba buli kyetaagisa akirina naye olw'obutamanya batasobola kukozesa byakulwanyisa ebyo okay kuziri ente twayogeddeku ng'ekugoba buli wodduka ogidduka n'ogisa naye kate abalota nga zibatome ate ekyo kyo kiba kirala bye birwadde byennyini ennyini birwa nti nyina ekirwadde so kyekimu nemusota bye balaba nga alina ebirwadde emyo gyamulumba nga tasobola kwetaasa kubanga bulaba kuteekako obulabe kyeza baba kusinziza amaanyi mu mwoyo olina okuba nga gw'okuba alisti yitamu afadhali oyitamu nemani bakutwalawetegeka onadda naye tebakuluma tebakutomera waliwo n'abazibeeramu nga balunda waliwo abazibeeramu nga balunda oyo abazirabirira mulaalo basobola okulaga bwe bityo nti obugagga bajjajjaabo bwe bafuna babujja mu bintu bino naye basooka kukola bino obugagga bwe wamwe bwali bwe buti nabino byali bwe biti yes baba bakulaga message family yamwe yajja etya okufuna kuba family zonna zetuyimiriddeko wano zatandikira mu bulunzi zatandikira mu bulunzi zonna family zonna zolaba ezize ziyitirira zatandikira mu bulunzi basobola okuzzaayo emabega okulaga nga oli mulaalo olunda ate kisobola okujja nga mukama tatera nnyo okulagira mu nte naddala obuweezi atera nnyo obulagira mu ndiga endiga atera kulagira nnyo mu ndiga nga okutta omuggo olunda obanga oli mutalo oli mukulunda nga ebintu byonna biri wamu so kitegeeza ebintu bino ebirimu okuloota ente simanyi ate ennunda nte entomera engoba buli wenzira njiraba bifaanaganamu somehow n'ebyokuloota emisota tiwali njawulo just wali sitaani aba akweraga mu bulambulukufu bwe mu musota akulaga mu bulambulukufu ti nze ekifaananyi kyange yenze okay kale samikege emanya gange tuline Jeremiah Unique Media gy'oliko nkiddamu Jeremiah engineer oba onyumirwa ekigambo kya Katonda ng'olinayo akayumba k'osobola koyagala okuzimba tekikugaana kumuyita n'omuwa omulimu kiba kya sitaani ekyo ate kiba kya sitaani kibayinza okugamba ojja n'olanga Jeremiah mbu afune emirimu ate sikola bange bandibadde bakuliisa nedda so
Naye nkiyisawo buyisa just in case obeera ng'olinayo osobola omuyita n'akola ebintu ebyo okusiba tayiro, simanya peva, simanya finishing, simanya kuteekayo butaala. Waliwo obutaala obwo bwe muteekayo ennaku zino. Akayumba ne kalabika bulungi. So byonna osobola omunoonyaako n'aba nga ataakola ki. Ekirala, Jeremiah alina YouTube channel abagiyita Amazima mu Kristo Yesu. Amazima mu Kristo Yesu gy'osobola okukwataganira ne Jeremiah ennyo on a personal level. Kubanga wano oyinza obutasobola. Wano oyinza okusaba Sammy ennamba olumu message n'atagiraba. Wano oyinza okusaba Sammy ennamba n'akubuuzabuuzaamu awo ng'alaba n'agaana. Naye wali ku page ennamba gyeri. Bwe kiri. Ateekayo vidiyo ze buli lunaku buli ssaawa emu ey'ekiro East African time. So osobola okugendayo n'olya ku kigambo kya Katonda. Nojja ne tuyiga. Ne mugenda ne muyiga ku tayimu eyo gwanyumirwa Jeremiah ennyo, ayagala Jeremiah by'ayogera. Gwe ga Jeremiah akunyiiza togendayo. Kati bagenda kugamba nti neeraga. Ge mazima. Then ekya okutuyambako, abatuyambako mwebale, response ze nafunyeeko mwebale, naye abakyayagala okutuyamba ku kintu ky'okufuna equipment, mutuyambeko. Kubanga kati olaba olumu otuuka ng'olina n'antambu oyagala okukyaza amazima. Obakunye bulungi ebibuuzo byo. Bafiire mu katebe. Nogaane kati musajja alina kunga kati nzije wa Sammy. Nga toyinaawo. Toyinaawo. Nga kati komulindemu settinga ebintu bino. Muyite. Kitegedde. Annyonnyole eggwanga lino biki bino byakola. Era lwaki abikola. Bwe kiri. So abagala okutuyambako mutuyambeko. Abakriticizinga buli kimu mwongeremu amaanyi. Abasiima tweyanzizza. Kale kakati waliwo omwana asindise wano message. Asindise nga tukyali wano. I think anoonyezaako nga tanfuna eri. Naŋŋamba kanteereko wano message. Kangisome wano just kanfune ku linnya. Ye omwana ono ye nansonyi okuyita omwana jasi olulimi lw'amawulire munnaayo. Narata Harry. Narata Harry ye basically kyabuuza nti lwaki kuba we nali wano n'omukulu oli yannyonnyola bingi naye n'agamba nti eri basatanists tibali very very strong spiritually era bali very active spiritually n'okusinga abalokole. Nti n'agamba mu bigambo bye nti ffe abalokole tulinda bye tukoze eki Mukama by'abaatulaze. Walaba vidiyo agiraba. Mbeerako mbaako era nyina byendaba ne binkolera. Waliwo byogoba. Waliwo byendaba nga tebinkolera. Nkwagadde. Kati n'agamba waatyo nga woogambye nti tulinda ffe Katonda lwayogedde naffe tuzaye spiritual world. Era n'agamba yayongerako n'agamba nti yagamba sitaani tabeera na wa bisiraani. Omuntu satanist takwatagana na muntu alina bisiraani. Naye akwatagana n'omuntu alina omukisa gwe. Lwa nsonga ye aba agulabye. Neŋŋamba nja kuleeta kabwejumbira. Kakati yaliyo already. Kantandikira awo. Sitaani ali active mwoyo okusinga ffe lwaki. Alina amateeka. Sitaani alina amateeka. Ate gagonderwa. Bwakugamba kiringa olaba kati abasajja naddala abasajja abafumbo nga basamize. Amugamba ave ku buliri yeebake wansi ennaku 18 ng'ate ennaku ezo 18 bw'anaaba eddagala. Omusajja n'akola ekintu kye kimu ennaku 18 ng'alina omukyala tamulaba
Nyenga mu mukyala abeerako mu mwezi abeeramu ne mukyala we ennaku ezi 2 nenga mu nyumba abeeramu ng'alina okwebakawo wansi ennaku 18 ate ennaku ezi 18 ng'anaaba eddagala ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne mambya ng'esala. Ekitegedde? Respect ne fear n'abikola bulungi nnyo nga Sitaani wabikoze ki wamulagidde era n'amugamba kaakati olaba omuntu agenda kuziika buziisi najja wajjajja n'akuba amavi namugaa jjajja mbadde nsaba nafiiriddwa egini guni afudde yaseeredde naye njaba eti jjajja namugaa jjama emitwalo eki ebiri kati ate mu kugenda tasobola kudda n'ayingira mu ssabo jjajja amuteekako entiisa nti wano wojja walala ojja tuleetera ebizibu ova kutunula mu kamwa ka kabaka abadde alya jjukira entaana kabaka mwaliira otunudde magombe tosobola kukomawo ekyo abasamize bakimanyi era bwe bava mu kuziika banaaba eddagala baziika ate oba otunudde mu ntaana oba okoze musango mu busamize olabye mu kamwa otunula otya kabaka mu kamwa sekiriba kya ttaka abadde ali ate nga gwogira kakati awo oba olina okunaaba eddagala kati okwo kwonna nkulaga kiri kyobuuzizza okwo kwonna kugonda olina okola bye bakugambye naye ffe Mukama agamba genda wegayirireko ku bantu bwe bati nosaba eddakiika ezi n'okoowa enkyo olina okukeera enakeera olina omulimu gw'egindi abasajja abasamize oba ba agenti ba Sitaani tebeebaka mu obudde bwe mubeeramu kwebaka bo babeera bali active nga bakolera Mukama waabwe kye yabagamba kyekyo kubanga alina kye yabasuubiza kati mwate abagenda okugenda mu ggulu temukolerera ggulu buli kaseera mubeera mwebasa temusaba temunoonya bantu bali mu mbeera mbi abalina embeera temubafaako wabula mwe mukola ebyo bye mulya bye mukola ki bye mwagala kati Katonda wa muba mumulese mabega tuli mu kisa anti ekisa kibeera n'oyo akinoonya ekisa tekigenda kuva mu bbanga kikugwire wabula olina kukinoonya omulimu tosobola kufuna ssente nga tunoonyeza mulimu olina sooka kunoonya mulimu olyoka ofune ssente tusafuka mugagga nga tukola kati ekisa lwaki agamba nti bali balaba nnyo kubanga bagondera Mukama waabwe bamuwa respect okubanga n'ekibbo yennyini bye yakyerukira ate n'okukisaba musena alina fukamira agonde atajjaamu nga tebamuwadde jjajja omanyi ogendayo n'akumma olwo nga agambye eki nte zange osigenda kuwa gwe zojja bulyo n'oteekamu gwe oziteekamu ng'ozikoze mu ntuuyo zo n'amala oziteekamu jjajja n'agamba omanyi tokwatamu sente zange zireke noga jjajja mbadde nsaba ompe emitwalo leero sikuwa leero sigenda kukuwa era n'akuleka natakuwadde n'oddayo enkya n'akumma n'okkakkana bw'omala okkakkana ga nkuwaddeyo omutwalo naye nga gujja gwe oziteekamu jesi kyayagala okulaga nti ye yaafuga ye buli kimu kati basajja bagondera nnyo Sitaani era bamuwa ekitiibwa ate abasajja abasamize balina ennaku abaana baabwe tebakyasoma lwaki jjajja yasuubiza ebintu tabikolanga ate olina gyogenda mumuwaabira yasuubiza ate bakkiriza nti ajja kukolera mu kiseera ekituufu weebale nnyo eba kati awuza wawe nasobya balina ennaku so mu kifo kyajjajja okukola gwaba yeenenya nti olaba tannakola nnyina ekikyamu kye nakola weebale nnyo naye nga kyakunoonyamu confidence kumuwa respect kyova olaba omusajja abasinga abasamize abasamiddeko alaamira abaana n'abazzukulu n'abagaba bannange temukwatanga ku muti ogwo essaba eryo temulijjangawo kubanga okusinziira mu mbeera mwe baamuyisa alabira ddala ng'obulamu bwonna bwonna bwakwatako ajja kufa abaana bwe banaakwatako bajja kufa era aleka alaami kyobola lubaala aba akyagenda mu maaso naye ng'ekibatiisa just ndagaano ziri bubakanga bukanzi gwe just okangamu bukanzi bwoti
ng'omuntu akkakkana. Kati ffene waffe mu Katonda tetulina budde, tuli bize nnyo n'emirimu gitooba. Batugamba okubuulira enjiri, ate kati banandaba batya? Omusajja omusamize agenda n'anaabira mu lujjudde lw'abantu nga bamulaba nga akakasa kyazza okukola ki? Kye bamugambye. Ne bwe tetusobola kubuulira njiri mu lujjudde tutya abantu. Oli mutuufu. Omusamize bamugagenda wali mu trading center. Weeyambula onaabe eddagala. Weeyambula onaabe. Agenda kubanga akakasa amutumye ng'amugondera muwe ekitiibwa. Nye bagamba Saamu twanna ekwata omuzinalo Saamu tunali kukuba obulire ku njira. Mukama lekanawo oba nsizza amadaala nze mbeera awo. Nze olaba Katonda bwe tumupima ku mizaani. Ali sinfuniraamu ekirala Katonda gwe naye tokiraba. Kati ne tufundikiranga Katonda ono tulaba nga alina watasobola kukola ki? Kukolera. Lwasonga tetukola by'ayagala. Kati ne tuba nga tetukyalaba. Okulaba tekyetagisa kwebaka. Si kuloota. Okwebaka si kuloota. Kuba Yoweri 2:28 Bayibuli egamba nti ndefuka omwoyo wange kwabo balina omubiri. Abazaana bange bajja kulagula, bajja kulaba n'eby'omu maaso. Ndifuka omwoyo ku basajja n'abakazi. Kati abasajja n'abakazi tebagabana kituufu ebyoto bijja kubaamu, bijja kubaawo, naye waliwo okwolesebwa, waliwo okuwulira, waliwo okulaba. Kitegeera ng'omuntu batunda kubinaga ekireke kikuttaawo enkuba egenda kutonnya era neekola ki? Neetonnya. Okwo kuba kulaba. Aba yalabye. Ate n'agiraba neekola ki? Neetonnya. N'agamba omwana oyo kayambadde bw'ati agenda kusibira mu bbaala wano. Era n'akola ki? Goyo tasukka bbaala. Tasukka bbaala. Tibajja babiraba era ne babanga babitegeera. Naye olw'obuuza nti Katonda tetulina nnyo budde bwe tumuwa. Tubeera bize mu byaffe ate tutya okuswala mu bantu. Banandaba batya? Nze omusajja ow'ekitiibwa. Ani yakufuula ow'ekitiibwa? Nze ow'ekitiibwa nze nga bwe ndabika nti banandaba batya nga ndi awo mbuulira enjiri. Naye nga agent wa Stan niwo omutuma wajja kugendawo. Ye tatenguwa mukama we. Amanyi repercussions. Amanyi gwe tenguwa ojja laba. Oba confidence. Kubanga bamuwako ku ntiisa. Jjajja gambe n'abe eddagala ku mwendo olinabe ku 10 okakase. Embuzi n'enkoko. Teesa. Kuki? Tijajja tukole ku muna. Ani akola amateeka? Gwe ne jjajja ani akola amateeka? Ye mukulu yakutegeerera. Nakugambye nti ebika byonna biine ennono kwe bitambulira. Kati ennono eyo tebalina kugivaako. Bazze bagikwata okuva emabega mu bujjajja paka n'olunaku lw'olwo. Tekyuka. Era bo bali kukikwate. Jeremiah bye wakola mu busamize simanyi myaka emeka ng'obiyingira. N'atandika leero byagenda okukola. Agenda sookera ttanda. Biba bifaananyeemu sirabaasi y'e Uganda gye tusoma mu masomero. Ozi yakyuse. Bakyusizza. Yagisoma mu 2000. Ne yagisoma mu 2007. Mwasoma bye bimu. Kati Saamu obwakabaka bwa Buganda obwaffe obwa wano buli ku nnono. Batambulira ku bintu ebi. Ekisooka mizimu, kyokubiri mayembe, kyokusatu misambwa, kyokuna balongo. Naye tunataka tukizingamu ne tukizza mu kintu kimu njita lubaale. Kale I think eyensonga eddibbwamu ogizzeemu bulungi. Ekitutawaanya kyekyo omuntu waffe gwe tugamba mutukkiririza nnyo tetumuwa biseera tetumutegeera. Bali bategeera omuntu waabwe bamuwa respect kyalagidde tekiddibwamu. Naye wano tulinawo abantu abakubaganya n'ebirowoozo ku Katonda. Awe atategeeza ekyo. Kino yali agamba bw'ati. Bamanyi n'omuzannyisa nti katolaba Katonda senga abaddewo ku mulembe guno. Senga akola waati ne waati. Singa akoze ki? Singa abaddewo kyeza taliiwo. Senga abaddewo ku mulembe guno kitegeeza taliiwo. So nenjogera yaffe olumu ekola ki? Etuswaza. Kale njagala osembyeyo nadde ni ku TikTok okwo. Nendaba ka video
Kaviyo inade ndaba nakaguddeko manyi nze mbaako era mbabuulira maaso awo tugenda kutandika okukola zi TikTok live naye tujja zo zikola nga kiro ndowooza ssaawa tujja londamu essaawa ssaawa nga 2-3 tezitumala ssaawa 2-3 mutusuggestingire tuzikole nga ssaawa mmeka ssaawa duration ya ssaawa nga 2-3 alwaki tugenda zikola lwa nsonga tekinologi tetugenda mudduka Jeremiah tetugenda kudduka tekinologi tugenda mukozesa tutuuse ekigambo buli we kikola ki ekyetaagisa tujja kubeerangako ng'osobola okujja n'obuuza ekibuuzo ekyo ne tukiddiramu awo osobola okujja naawe ku live n'oteesa naawe n'owulira wekiba nga bagenda ne bakola ebyobuki ebyobulimba n'obuwemu n'okuvuma n'okuwemula ku TikTok kale naffe katugendeyo tutambuze enjiri ekola ki ey'obulamu so nadde mpita ayita nengwa ku Pastor Serwadda nga basically ensonga ye ali mu kyaki n'ayimiriza omwami n'omukyala ndowooza bafumbo mulina abaana bameka nti abaana tulina bana weddira ki neddira kino naye weddira ki so basically nga point ye yagamba osobola okuwasa oba okufumbirwa omuntu yenna nga mweddira omuziro gwe gumu era ng'agamba nti kiriimu sitaani n'agamba kwayabuuziza ne point nga mulina abaana tulina baana balyoke nti nakati mwandadde mutugamba bw'omuwasa simanyi omwana simanyi abaana kiki omanyize we nakulira nabiwulirako mbwe mufumbirigano oba n'owasa omuntu mu kika kyekimu mbwe omwana oba gwe muzaala abeera ki oba abeera biiti zolo bw'ayiika endusu bw'akola nabiwulirako so okyogerako kyekyo ekyokubeera nga Pastor Serwadda yagambye bw'atyo Serwadda oyo mulaba nabye sikkaanya naye ebimu naye ku ekyo nzikaanya naye mutuufu Serwadda mutuufu muli ku layini y'emu ku ekyo Serwadda mutuufu Mukama yebaze ayo bw'ekitiibwa ssebo tugende mu maaso Serwadda kye yakoze era nze mussaamu ekitiibwa ku ekyo lwaki nti yesu baba ba mizizo gye tuli kati kankubuuzi ani yatandika ebika bya Buganda saaliwo sibimanyi nnyo kati bw'oba tomanyi tomanyi source yali etegeeza ki source yali yaki bwe bagamba nti mujja kuzaala bizzolo baakola ennono n'obulombolombo ebirina okugobererwa era ne bakola emikago nti ono tajja kugira bw'ati naffe tujja kugenda ng'eno byatandikibwa abaatusooka era be baatandika ebika kati ebika bino byajja bitambulira ku nnono yaabyo era nga biginyweza okubanga tebafuna maweemuukirano wabangawo amaweemuukirano nti omwana yagize okutaasa embeera eyandibadde ekola ki ebaawo naye ekintu ekyasinze okubeera ekibi kwe kuddira omwana gw'ozaalibwa naye mu nnyumba emu nti ono mwana wa ssenga wange ono mwana wa kkojja wange ono mwana tuzaalibwa naye n'omuwasa naye bino ebika kati ojja kusanga nga ggwe weddira nkima kati osanga omulala nga neyeddira nkima nga ate ali mwakyoli obanga gye bamuzaala eyo bwe watyo nga naye yeddira nkima nga naye yeddira nkima ng'okusinziira mu buwangwa bwalimu yeddira ekyo so kitegeeza kyogamba nti okuwasa oba okufumbirwa mu kika kyekimu tekirina nnyo Yesu kye yajja okutuyamba okukola Yesu bw'ajja ku nsi yajja kutujja mu bika
Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala okuwa ekisomera abatuwuliriza. Kiki ekiri mu kubikulirwa 5:9. Okubikulirwa 5:9. Baali bamuyimbira oluyimba olujja nti gw'osaanidde okutoola omuzingo gw'ekitabo n'okusumulula ebigusibye n'okuguzingulula kubanga waatiibwa kiriki kino waatiibwa kubanga wattibwa akankiddemu gw'osaanidde okutoola omuzingo gw'ekitabo n'okusumulula ebigusibye n'okuguzingulula kubanga wattibwa omusaayi gwo ne gununula abantu ba Katonda okubajja mu buli kika na buli lulimi na buli ggwanga na buli nsi. Ono bw'okomaawo omusaayi gwe yeeka asobola okubembula obubonero obw'omuzingo ogw'ekitabo yajja kutununula okuva mu bika na buli lulimi okutuzza mu kkubo mwatwagala. Kati bw'aba agamba nti Saamu oli wankima towasa wankima oba omaze okukkaanya ne kaliki ekika muba muliwa wamu. Kati Jeremiah osobola okuwasa gweddira senga obadde tonnawasa. Bw'aba wambogo mufuna lwaki naye luli nali sisobola nalina etteeka amba kati nsobola ebyobusamize oba osobola kubanga kyenkola siina gondera tteeka lino lye mmenya. Bigambo bye bisemba. Njagala okwebaza Mukama ku lwa byonna by'asobodde tuyisaamu era nebaza Mukama ku lwa buli kimu kyonna ky'akoze eri emitima gyaffe n'abo bonna baasumuludde okuva gye twatandikira. Mukama abantu baasumuludde nyongera okumwebaza n'okwongera okuyita bannange baganda bange abasamize abali mu nsozi ez'enjawulo wano mu Buganda ne wabweru w'eggwanga, abali mu Ankole, abali mu Acholi, abali mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lyonna nga okyakkiririza mu buwangwa n'ennono era nga okyabusaamu ekitiibwa ng'okyasamira okyakola ebijjulo byonna. Njagala kujjukiza nti akaseera ke tuliko kaweddeyo. Byonna by'okola bikole mangu ojje eri Yesu Kristo akyuse obulamu bwo era akulokole. Kubanga mu nsi mwe tuli bayise. Katonda wali asobola otuyamba njabasaba nti emizimu tegina kigenda kubayamba, emisambwa tegina kigenda kuyamba, abalongo tebana kibagenda kuyamba, amayembe tegana kigenda kuyamba. Naye bw'okyuka n'odda eri Yesu Kristo agaba obulamu ate obulamu bw'agaba buba bwa mirembe gyonna si bwa kaseera katono nnyo. Bw'oba ogoberera jjajjaawe yafa akaseera kajja tuuka omwegatteko omanye gy'abadde ali okizuule nti obulamu bw'abadde alimu si bwa mirembe wadde wano abadde akulaga nti ye mulungi. Nja kubasaba mwenna abali mu nsozi ez'enjawulo, abantu abanywa taaba, nja basaba nti taaba taleeta bulamu wabula ate okujjako okwonoona amawuggwe ayonoona ogw'omukka gwe munywa munda n'anywedde sigala tewali njawulo. Nti ebintu ebyo tubireke tukomewo eri Yesu Kristo wali okutwaniriza newankubadde tukoze bingi nange yannyaniriza nannyingiza mu bwakabaka bwe naawe akyasobola okwaniriza. Akaseera si kikeerezi naye waliwo akaseera katugenda okubeeramu nga tukyasobola kumuyita nga tukyasobola tuwulira. So nja kusaba mwenna baganda bange muveeyo era ne ntwala omukisa guno okwebaza abasharinga message zino ne musharingirako bannammwe ate nabo ne mubayamba okubanga basobola okulya ku ekyo kye batugabanyeeko ne tusobola okweyambayamba tusobola okugenda mu maaso. Era nsaba n'okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe naddala mmwe abategedde ekigambo kya Katonda era ne mukigoberera mu linnya lya Yesu Kristo. Kale, amiina. Mbebaza mwenna sina nno kyamaanyi leero kyakubalekera. Waliwo atera okugamba nti leero Sami totulekeddeeyo akasembayo. Leero sikalina. Okuggyako okubagamba nti teri akusinga
kutegeera Katondawo. Gwe nga gwe omuntu. Gwe nga gwe. Gwe yeetegeera Katondawo. Obwo buyinza onaabukwata obuntu omulala okutegeera n'akuyitamu n'akubba gwajja oba okubanga ate amuwadde obuyinza obwo. Kale nja kusembayo leero nga ntumirako butumizi bonna basinga gye batulabidde okubetwalangire paka wetukomye. Ntumireko ku bantu bano munzikirize balinga bana. Asooka Nakasi Irene nkutumiddeko. Nja kutumirako Sisi Aaron. Then nja kutumirako Olivia. Nti emisomo gigenda gitya nuts omwana oyo. Nkutumireko. Then nja kutumirako omukyalo abamuyita Baguma Olivia. Naawe nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Mwenna gye musinziira okutulaba n'ensi gy'olimu yagamba kimu nti Mukama abatuweera omukisa era leero tukomye wano. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.